By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulira awo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. It's a Friday. Nakutegeezaako nti nga okyalina Sozmo ku channel eno ojja olaba changes nyingi nga zijja zibeerawo mpola mpola, but of course like ebintu ebitandika okujjako omuntu ng'osazeewo butakula bukuzi. The day I will give you my story mu ntandikwa ya channel eno waliwo bye mutalikkiriza ne nabagamba abanaatambula naffe nti ebimu mulituuka mu maaso and you'll be shocked or surprised nga mwewuunya how things are changing for better, for better, for better. I don't know if it will be even a TV. I don't know if it will... I don't know. Nenga buli olukya tulina bye tugamba kati kino tukikoye katwetaaga tubawe ku kino because we want you to okwongera olaba value in the channel, value on the channel every now and then. Of recent we introduced tubale tubategeeza nti twagala okutuwa love story, okutuwa story yo, that story that will change people's lives. Nga tugamba nti tell us where to find you, and I am telling you, you'll be surprised. Nga tubagamba kakati this month tugenda kubeera Dubai. So if you're in Dubai and you're free to share with us your story, tujatake mukama wona wanaasobola tusindika tujja kukikola kubanga twastandika tetusaaga nga tuli serious nga akatokotanga bukasirira. So today tutandiseeko mpola mpola ku ngeri endala. Tubale tuuliza nnyo love stories abantu nga they hide their faces. Ate mpola mpola twagala ogenda nga twagala okujjawo n'abo abali free to show their faces kubanga nabyo byanjawulo. So kati mwabatwolezaako engoye, I don't know how you will be doing it. Mutugololerako, mutuwaatirako, mutuvugirako emmotoka, oli awo otuwuliriza buwuliriza, osuula busuuzi eri ka simuko oba radio oba TV ko connectinga nosigala nga okola ebibyo. So this time we are making some changes. You will be able to see abantu bana abatuwa stories nga batuwa story. Knowledge, don't mind about the country where you are. Technology yajja will find all means of reaching out to you okutuwa story yo. Today nga bwe mulabye mu introduction yaffe njalo baniriza mu love story yaffe Friday eno nga tusisinkana Lilian wetwogerera ali Abu Dhabi naye nga nzaalwa y'Ekyadondo, nzaalwa ye Uganda wano erugazi wali takubuzeewo mu bikajjo. Love story ye ejja kusooka butawulikika nga love story naye nga ate nabyo tubyetaaga nnyo because we want to change our lives from the start, from the possible beginning. It will not make sense to jump straight to the love story naye ng'omuntu ono asooka kubeera muntu abantu batandikira mu love ne balina obulamu gye bava kati ezo background oba foundation ezo zibasibuseemu nazo ate enkulu bwe tutuuka mu love. So at times we find people along the way and you're like, I don't mind about his history, I don't mind about her history, but I'm telling you, history repeats itself. So if you don't mind about the background, I am telling you, it will hurt you. If it is a bad background, if it is a history, issues, embeera zijja kuddamu zirabikira eno. So you're going to join me. I know you're going to love this story. I repeat, you're going to love this story, and it is going to be a turning point in one way or the other to someone's life out there. So be positive and give it time. Like it. I am telling you, I assure you, you're going to like it. Okulira kuba mu extended family, okubeera maama nga tonnazaala
listen, okubeera maama nga tonnazaala mwana owulidde kye ŋŋambye okubeera maama nga tonnazaala doesn't make sense. Maama naye tannazaala ogenda bitegeera. Obutamanya gy'osibuka. Lwaki tonzikiriza notandika love story eno mu bujjuvu? Nze Sozimo, Sozi ku kamera. Erinnya lyange nze Sozimo. Nkumanyi nnyo. Ate eribyo. Bampita mukyala Anyango Lilian. Oli mu nsi ki kati? Oli mu nsi ki? Ndi Abu Dhabi. Ya Abu Dhabi. Kampala osibuseewa? Sisibuka Kampala naye nga ndi mu mwana wa Lugazi. Sukaali. Oba Lugazi mukulidde mu sukaali abawunya nako. Bikajjo. Mwabikozesangako ne kunku nga mufumba emmere olw'obungi bwabyo. Bulungi nnyo. Mwamuyitanga tutya by the way? Twabiyitanga ikapa. Ikapa. Lulimi ki olwo? Ya, olulimi Swahili. Ikapa. Soko tubuuzeeko katini. Mbalamusizaako famire ya mukulu Sozimo nga nange mwendi kuba sinza kwerekerayo. Ojja ddi okugitegeera famire eno? Famire ya Sozimo nzija jjo ogitegeera oba myezi ng'ebiri. Nasooka wuliriza pulogulaamu y'omuwala w'e Dubai eyagwa ku Doni w'e Dubai. Nengamba pulogulaamu kyeno. Nengenda nga nyongera mpuliriza buli wamu. Naye eyo yasooka nenkwatako nnyo nenjiwuliriza nnyo nennyumirwa. Nengamba n'addamu obikula YouTube endala nze ddala. Nengamba n'atambuliranga kweno. Nenzija kale nga mpuliriza kati waliwo pulogulaamu gye wakola nenseka ne madamu wange n'ava mu nnyumba. Nambuuza obadde ki leero? Mugamba banange sooka ondekemu baamu ku budde. Teyali love story, yali pulogulaamu nti ogenda n'omuntu simanya ukadeeti banange n'olaga empisa n'olyoka otumya omutwe gw'engege naye naseka. Nze nina okukkiriza nti bwe twakulanga baatugambanga nti intaneti mbi. Intaneti mbi, intaneti abantu bayigirako obuseegu, babeera ku pornography. Kati nga ndowooza nti intaneti ebeerako pornography yekka. Ne bwe nagenda ng'ogikebera nze nga nsome nga ngamba abanoonya pornography tebalina bintu birala bye balaba ku intaneti. So nengamba no, kakati ensinga ebeera ku intaneti tutegeddwa okumanya abantu balaba ki. Nengamba no, kantandikewo programu eno. Abantu tulina stories zaffe ate buli muntu tafunye mukisa kusharinga naye kusharinga story ye. Ne buli muntu alina story eyiye ate buli story erinamu ekyokuyiga. So I was like no, let me create a platform omuntu ajje awe story ye tweyigirize bwe tutyo bino bibeere ebyoto ebya 21st century where we sit ne sharing stories zaffe ne tweyigirako bwe tutyo nomanya nti kino nakiyiga oba oliawo kyakuleka naye omwana wo tajja kisanga kubanga ofunye omukisa ogukitegeera. Just that. Nengamba abantu bali ku byeyo naye how do we bring them together? Omuntu ng'ali ku kyeyo n'asigala ng'akyawulira ewaka noleka okunyigira omusajja tazze ku layini kakati mulaba ali online tali mu kunyega kakati mulaba ali mu kwogera nani message zange azirabye tannabaziddamu n'ozimba abamu bali mu malwaliro n'ayagala okuba abalwadde overdose abalala bali mu mamotoka gaavuga nawulira ng'ayagala kutomera butomezi. So I was like no, katubeerewo fembi nze kambeere Uganda mbeere ekyaddondo twekwasaganye bwe tutyo mpolampola. Just that Lilian, but thank you. Natambulanga naawe kina engeri gye kyanzibula amaaso ne manya nti eriyo programs ezimu nga kituufu owulirira ddala ng'eddoboozi lya muntu oyo ali okwogera ekintu ng'ate bya ddala okitegeera.
nga byaddala va ku bino okunyumiriza oba owandiika ebbaluwa kuba ebimu bya bulimba. Njagala nnyo omuntu yeeyogerere ye kennyini yeeyogerere. Okitegeera puroguramu eri engeri gye yansitulamu ne ŋŋamba I have to listen this program. Era ne kugambye essimu ebeera wali nfumbira wali. Essimu ebeera wali nfumbira wali. Sikyagireka mu yange. Onfumbirako sister eh? Onfumbirako. Kufumbirako ne nkuliirako ekyemisana n'ekyeggulo. Twagala otuyise mu story yo. Tulutandikidde Walugazi. Wabula simanyi kubanga ejja kuba mpanvu we tutandikira e Lugazi kubeera omuntu ayinza kunyumirwa ndowooza nga tutandikidde era gye nvudde. We mba nkyogera. Omuntu ayinza kunyumirwa nga mu video ddala ku ntono naye ejja kuba mpanvuko. Tujalaba bakuzaalidde Lugazi. Banzaalidde Lugazi. Naye ninamu akafuba kuba mbadde ne COVID. Banzaalidde Lugazi, nkulidde Lugazi, nsomedde Lugazi. Awo ndaba bulungi. Kakati olwo ntandike. Kakati mbeera e Lugazi. Nkulira e Lugazi. Okutegeera kwange kantandikire okutegeera kwange. Okutegeera kwange ntandika okutegeera ndowoozanga emyaka nga 7 awo. Ogenda kwogerako nnyo. Emyaka nga 7 awo mpulira kati awo bulungi. Emyaka nga 7 awo ntandika okutegeera 8 awo. Ndi mukyala eyazaalibwa omwami ng'era abaami ba bulijjo n'omukyala. Taata maama wange yali mukyala wa walawalako. Soogera mannya g'abantu. Maama wange yali mukyala wa walawalako nga weeyo mu Kenya eyo. Kati taata wange nga weeno e Busia. Naye baavaayo e Busia ne bajja ne basenga eno e Lugazi. Kambayite nti bajjajja be bajja ne bagula ki ne bagula abazaala ba taata. Ne babeerawo ne tubeerawo ne babeerawo ne bazaala ne batuzaala. Kati maama waffe yatuzaala abaana 3. Ffenna tuli bawala. Maama waffe watuzaala abaana 3 ffenna tuli bawala. Oli wakumeka? Nze mugalanda, nze omwana asembayo. Kati we tuzaala abaana 3. Taata waffe kale kwegamba nga muntu wakutambula ng'agenda n'akola n'akomawo n'agenda n'akola. Naye nze maama wange mukunzaala byafa nkyali bebi ddala. Banyumiza bunyumiza nti maama we yali bw'ati ne bw'ati sobolamu kugamba nti yali bw'ati sobolamu kugamba nti yali bw'ati. Nga tubeerawo nga tukula. Taata kati maama we yafiira. Taata ndowooza nga yeeyongerayo mu mirimu gye ye Kenya eyo gye yagendanga. Olwagira najja n'atutwala. Olwo maama amaze okufa obudde buyiseewo okolo kasisita kaffe kagenda kakulirira. Nga tanaba tutwala kankuzeeko emabega katono. Maama bwe yafa ne batugaba nga ffe abaana. Obulamu obwo obw'okugaba. Obulamu obwo obw'okugabana. Buzibu nnyo. Ne babalondamu ng'emyera nti nze ntwala ono kano tekajja kunkolera kano ka lugezigezi embeera eyo. Kati we baatugaba nga olwonze bansitudde bantutte ewa jjajja musajja. Olwo ludda wa? Jjajja musajja oyo yali yanoba ku jjajja omukazi. Nga jjajja musajja oyo yanoba? Naye nga jjajja mukazi awo we tukuŋŋaanira ewa jjajja mukazi kuba ewaali amaka jjajja omusajja yanoba n'agenda n'afuna akazigo.
kati nze nga bantwalayo ne kasisita kange bakutwala mu kazigo akokubiri mu makkati batutwala eyo jjajjaffe omusajja yali musajja musomesa natubeerayo kati olwo sisitaafe omukulu ono yasigaddewa mu kyalo ne jjajja nga tubeerawo twatuuka okubeerawo jjajja naye ng'agendanga ku ssomero n'asomesa n'akomawo ebiseera ebyo nga tetunaatandika kusoma I think kati bwe twatandika okusoma jjajja ng'atandika tuteeka ku kagaali naye nga we tusomera waliwo distance y'amaanyi naye nga tayagala ono sisita wange ono ow'okusatu njukira nze mugalanda kati waliwo omukulu kati ono tugenda muyita waakusatu second born ate tumuyita waakusatu omumakkati mwali basatu okitegeera twali basatu kati owookubiri nze asembayo owookubiri gugwoyita owookusatu gwe mpita ow'omumakkati okitegeera kati oyo ow'omumakkati nga tamwagala kale ng'abeera amukubiriza buli kaseera naye nga nze anjagala nnyo era nga wetutuuka okugenda ku ssomero nga nteeka ku kagaali ng'asooka akagaali nga tugenda ku ssomero nga tukomawo bwe tutyo kati lumu twali tuli awo ewaka nga tufuna omugenyi olwo taata azze okuva e Kenya taata bwe yajja okuva e Kenya nga batutegeka bulungi jjajja omusajja nga atutegeka bulungi wait a minute waliwo enjala okutegera Lilian taata yali munakenya oba mama yali munakenya maama yali munakenya naye naffe era olulyo olwaffe jjajja gye babazaala banakenya eyo olwataata okay olwataata naye nga tuli Busia era tutuukira ddala mu Kenya kitegeera kati jjajja omusajja ne bavaayo eri ne bajja ne bagula eno e Uganda kitegeera naye era nga neeri e Busia tulinayo abantu era tugendayo ne tubalaba abazaala ba jjajja oba onfunye kakati nga tubeerawo twabeerawo gye taata nga ajja atutwala taata bwe yajja otutwala nga tugenda ng'atukuŋŋanya ffenna nga bwe twali basatu abatwala Kenya tugenda nno Kenya tugenda Kenya tutandika obeera eyo twamusanga amaze okugula wazimbye nga wanene nga tulima waliwo wetusula nga tubeerawo nga tutambuza obulamu sita wange nga mukulukulumu nga ffe tukyali bato ddala kuba nzijjukira bulungi kaakati munnange nga taata tubeerawo taata yali muntu nga mutambuze ng'atambula ng'akola bwa kondakita zino bbaasi zino ennene zino zigeetiwe oba ozimanyi ezo ezisaabaza abantu eyo mu Mombasa wa nga tubeerawo naye ng'ayinayo kakiyosiki ke basalirawo enviiri nakwokyawo ennyama biki ebyo webityo nga tubeera mu bulamu wamu obulungi nga taata waffe oyo kale ng'atulabirira ng'atwagala nnyo ng'abaana talinawo mukazi kaakati tubeeramu eyo embeera nga tutambulira mu bakozi omukozi wajja n'abeerawo ate abaddewo ate era gwaganza ate watugambako n'akuba oyo n'agenda omukozi omukozi nga bw'abagambako nga ddadi amukuba so mwe mwali priority nedda bali bantu balungi gamba mwebe yali asinga okutwala ng'ekikulu ku mukozi wadde abeera afuuse mukyala we bwatyo kale abakazi ne bagenda nga bamulemerera nga tubeerawo n'abakozi nga wasomba yali kale muntu w'abakyala wenyinza okyogera naye nze yalinga njagala nnyo naye embeera eyo ey'okuleeta omukazi mu nnyumba n'aleeta muyabayisanga etya twalinanga ennyumba yaffe nga naye ayina ennyumba ye era ng'ennyumba yaffe negitirimu nga yeerimu buli kimu ng'era eri ennyumba ye mulimu kitanda kyokka nzijjukira bulungi kuba kyali kinene nnyo
ng'era n'ennyumba yaffe mukozi mwatuukira buli kimu nga tusulamu ffenna omwo. Era waba akwetaaze nga gwe omukozi ng'akusitula n'akutwala eri mu nnyumba ye n'amala emikolo gye n'okomawo mu baana bo. Kale nga tetulaba nnyo naye nga tulaba nti leero ayingiza, ne tulaba nti leero ayingiza ayagadde n'asiibawooko n'atubembejja weebityo. Waali bawangaalawo mwaka myezi. Ewa. Talina mukazi yabeerangawo mwezi mwaka. Waliwo yabeerawo okuba emyezi gyali 4. Ye yalwawo. Ne gimusukako na. Ye yalwawo. Yalwawo. Ne mwonna mwe mwamutya. Yafumba. Naffe twamutya oyo. Kakati nitubeerawo kakati nno munnaye mukulu Lusozi tata waffe ng'agenda alwala. Muno ndowooza mu kutambula ennyo na mu kukyusanga abakazi ng'agenda alwala buno obulwadde bwaffe. Tubeerawo tukuba amasimu eno e Uganda olwo. Tubagamba bannange taata waffe nno mulwadde ng'abeera mu nnyumba nga nzijjukira bulungi nnyo jjajja omukazi ne ssenga be bajja nga batugamba mupakire ebyammwe tuddayo Uganda. Nga tubagamba okay, nga tupakira ku lusozi lwali luli olwo nga tujja Uganda. Olwo kati jjukira eri tubadde tusoma. Oli mu class ki olwo? Kugamba tuli mu mirungi. Ngolo oli mu class ki? Banaye sijjukira kuba eri twalinga tusoma mu K2, K1, K2 ebityo. Naye nga nzijukira nali mu K2 kuba nali muto nnyo. Kati kasista ki naye ng'onaliko ndowooza mu ppyo oba 2. Naye n'omukulu yaliko wagguluko. Amanya leka ali mu P3, P4. Kakati nga tukomawo Uganda, bwe twakomawo Uganda munnange nno tata wange ng'obulwadde bugaana. Obulwadde bwe bugaana tata ng'abeerawo ng'alyalira ddala. Nga bamufunira awo akayumba ke bamuwogomamu. Olwo mukomyewo olugazi? Tukomyewo olugazi eno ewa taata we. Bamufunira awo akayumba nga yeewogoma ewaffe nti tekigaana kukoonaawo mangu kayumba kasubi tetulina buko gwe n'oteekaawo n'owasa nga bamukoonera awo kayumba ng'abeerawo ng'atambuza bulamu ng'abeerawo. Obulwadde no bwamulumira ddala mu ku lusozi. Obulwadde bw'edda bwali tebuliko kusaaga ate nga nze anjagala nnyo naye ng'ate alina ekifuba ky'amaanyi nnyo ng'ate ayagala buli kyaba alyako nange nkikole ki kyoba olyako nkiryeko. Kati kugamba nga bankweka nga bankweka okumwewala. Kati lumu nga tuli awo atandise okulwala obulwadde bwamuluma. Suuzi ovanga ku bulwadde obukuluma n'otuuka ekiseera n'olaluka. Va ku bino nti oba alalusa agyemu engoye nti oba kinaye nga obwongo bwe ndowooza nga tebukyakola bwe mba nkyogera. Ku lusozi nga tubeerawo ne jjajja. Olwo jjajja yamujjanjaba, jjajja mukazi. Tusomye bafubyeko omujjanjaba bamuwaddeko ku ddagala ng'alina empaka. Bamuwadde ku ddagala awo atandise okunywanywako okumiraamirako atandise okuddamuko okukolako. Obulwadde ne bugana ne buddamu era ne mumukuba ku ttaka. Kati lumu atuma jjajja enkoko mu tawuni. Amugamba genda tusira enkoko ndye enkoko yange esembayo. Yali ayagala nnyo enkoko enjokye. Ng'amugamba genda ndisira enkoko ndye enkoko esembayo mu bulamu. Jjajja ng'agenda alwayo. Jjajja bwe yalwayo ng'asituka bulungi nnyo twali tutudde awo
Nakwata ku nkumbi ng'agenda atandika kusima, bw'asima ntaana. Kasima entaana. Ng'alina amaanyi. Ng'alinamu amaanyi naye era nga nkugambye ng'amira eddagala n'alireka n'aliddako. Kati bwe yagenda okusima entaana, ng'asima entaana jjajja ng'amulengera ng'ajja. Banaye kwolwo twasula bweru. Ng'akola olutalo lw'amaanyi nnyo, lwaki oluddeyo, biki. Nga tubeerawo mu lusozi. Tataafe ng'atuuka ekiseera ng'amaanyi gaggwa. Ng'afa. Sikuwulira bulungi, oli wala, semberako oba? Ng'atuuka ekiseera, mpulira, ng'atuuka ekiseera ng'amaanyi gamuggwa ng'afa. Bambi. Bwe yafa, nga tubeerawo, jjukira maama yafa. Ne tata naye akoze eki? Afudde. Tata bwe yafa, nga batata baffe bano abakulu, olwo baliwo nga 3. Tataffe yali wakusatu mu abo batata bange benjogerako. Kati olwo bamekinze batata baba 4. Kati nga tubeerawo nga bamuziika, bwe bamuziika nga tusoma. Olwo ani asasula fiizi? Nga fiizi mu kulusozi bannange, abantu abaliyo bonna bannange, kinyuma nnyo at least n'obeera mu nsi ate n'obeera mwegendereza nnyo ku bulamu, at least oba n'okuma ku bwana bwo. Ku lusozi sukulu fiizi era yali bwatyo. Olwo sisita wange ye yali awo akola, amanya asoma, ffenna tusoma. Olwo nze ntudde nkyali muto ate nalina ekyejo kingi. Sisita ng'asoma, olwo asomera okwo ku kyalo. Bamaze oziika taata, tubaddewo, sisita ng'asoma, tutuuse ekiseera jjajja naye alwadde. Kati taata wano mu kufa baatandika era otugaba. Baddamu bagaba neera. Batugaba. Kati nze mu kungaba, jjajja taata ng'amaze okufa, balina maama gwe bantwalako omukazi wa taata omulala ku batata baffe bano benkugambyeko. Kati nga yeyo tataafe omukulu mu kika gye bantwala ku lusozi nga mbeera eyo. Kati sisita wange ono ow'omu makkati ow'okubiri nga yayolekera wa ssenga. Kati sisita afe omukulu nga yasigala mu kyalo ne jjajja. Nga tubeerawo. Wataata oli ludda wa? Wataata Lugazi. Muli mu Lugazi era? Ndi mu Lugazi era ewaffe Lugazi. Kati ewaffe oba omanyi Buyukwe. Buyukwe? Buyukwe. Naye totuuka nnyo Buyukwe, w'ova e Lugazi lusunga 5 okutuuka ewaffe mu kyalo wennyini wempita ssaawa zino nti mu kyalo jjajja we yagula. Kakati nga tubeerawo, nga mbeera wa maama wange. Omukyalo oyo Mukama Katonda amuwummuze Luyendo. Omukyalo oyo yali mukazi mulungi nnyo. Mukyala wa taata omuto? Mukyala wa taata omuto, naye nga taata waffe oyo wempita omuto olwokuba nti si yanzala, ye yali omukulu mu kika. Maama we yakuyisa bulungi oyo? Omukyalo we yampisa bulungi, by the way. Omukyalo oyo we yampisa obulungi. Kati obudde essaawa zino ngenda kwogera ku paati yange, basisita bange ngenda baleka. Kati omukyalo oyo mukumpisa obulungi, baddamu bangaba. Olwo kati awo nzijjukira bulungi nnyo. Olwo ntuuse mu pyezo. Ifo. Olwo ntandika. Omukyala oyo wamala okungaba, wamala okunzijjawo oyo omukyala, bantwale wa taata. Taata waffe oyo naye yali musomesa. Era awo Lugazi.
bantuuse w'oyo omukyala gye nagende wa taata naye ng'ono ye yali atuyisa kyekimu yalinga nawo n'abaana be abalala be yafumbirwa nabo kale nga n'abataata nga ne taata naye oyo taata waffe omukulu ng'alinayo amaka amalala naye ng'ono just yamupangisiza naye nga wano we twagala otuukira kuba yalina empisa ennungi ng'oli mu maka nga muzibu nnyo ku lusozi nga tubeerawo nga banga bagenda w'oyo omukyala ntuuke w'omukyala namusanga mu nnyumba mu kisenge baali bapangisa teyavaayo kulaba ani azze nga bantuusa olwo maama eno gyenva tumanyidde ffena tubeera wamu ntuuka w'omukyala lwaki bakugjayo lwaki bakugjayo wa maama ono gw'oyagadde olwo batugamba maama ono eri ewa taata omukulu maama w'abaana bali abakulu abakuba nnyo nga taata alina oleeta abaana be wano waakola ki waakasibira sabo nga naye yanobayo oli yali muzibu nnyo naawe ate gwe gye bakututte nedda olusi gye bantutte leka oyo kati ono yali omuzibu ennyo ye wane wa taata we natuukira ng'alina abakazi babiri taata waffe omukulu mu kika ono omuto gwe njogerako yoyo gwe twali tubeeramu oli omukulu eyali mu maka nga ye ali eyo wasooka wa maama omulungi nasooka maama omulungi kati ate bakugaba ono maama oyo ne muleka ne taata ne ngenda mu taata omulala ne bangabewa taata omulala kusangayo oyo maama onfunye ku lusozi nga ŋŋenda ntuuka yali mu kisenge ntuukira mu nnyindo tavuddeeyo omanye ekigambo kye yaŋŋamba olwo bantuusizza wa boda yeyandeeta kale tewaali nnyo wala ne wa maama ono gye nvudde nga wa boda nga ndeeta nga ntuusa nga ŋŋamba weewoyingira nga nnyingira munnange omanye ekigambo kye yaŋŋamba ng'ali mu kisenge yoza ebintu ebyo oseka sinnamulabako yoza ebintu ebyo nnyabo neŋŋamba nfudde nze wano wanaasoboka nenguma nze nalinga mukazi mugumu kuva dda nenyingira ekiyungu nentandika okwoza ebintu naavaayo nayimirira bw'ati ku mulyango olwo kati nziridde akataasa akamu nkatadde wano akalala ndikoolezaamu akalala nkanyumungulizaamu yaŋŋamba wano tunyumunguliza mu butaasa bubiri akamu okakuutiramu akamu n'okanyumungulizaamu akalala nako n'okanyumungulizaamu owulidde nnyabo yakubuuzizzaako naba nange sinnamubuuza olwonzija ne mugamba ye maama naŋŋamba nze nno bampita gundi ne gundi owulidde sinnatuusa mwana yenkananga ggwe owulidde ne mugamba yegu kati nenjagala muyita erinnya lyaŋŋambye neŋŋamba waayi luno lwandiba oluyi nensirika ne mugamba ye nnyabo naŋŋamba kaakati nno wano wozze tuli bakambwe balungi olwawulira ekyo ne mugamba sibyotya nno maama yanziramu omumwa ogujja eri n'ayingira mu ku lusozi nga mbeerawo nga ŋŋamba nno leero yanjaludde esiridde nga mbeerawo taata waffe yali musajja mukakkamu nnyo 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 nga ne w'omugamba ki tavaamu kintu okuleka ng'asuna yali musunyi mulungi toseka kaakati mu lusozi nga tubeerawo n'omukyala oyo omukyala we namusangawo n'omwana we naye ng'omwana oyo alina ekirwadde kya sikosero naye ng'amwagala nnyo amutiitiibya nnyo 24 hours babeera eyo mu kisenge
ngamba okay tujja kwesobola nga nze mbeera mu ddiiro buli kimu kyange nakituusizaawo mu ddiiro ku lusozi nga mbeerawo n'omukyala kati jjukira eri gye mbadde kumpi naye era saakyusa ssomero nga ettaamu etuuka ng'era ntandika okusoma naye mu ku lusozi nalaba ennaku ow'omukyala oli abakazi bonna banaye bagamba abakazi bonna oba nkugambe nja kwogera tribe nti abakazi abaganda bazibu nnyo sozi si bonna naye bazibu nnyo era ffe waffe twakula tugamba omuntu omuganda kaakati mu lusozi maama ono nga mbeerawo naye mbaddewo naye nga sozi nnyinza okgenda ku ssomero nkeera ku makya nenfumba caayi oyo gwenfumbako sigenda munywa ye tata tamunywa nze simunywa ntegekera ye na mwana we Bazi yali asasula ennyumba taata buli kimu taata buli kimu taata ku lusozi nga mbeerawo caayi oyo nga nina omutegeka ku makya nga ngenda ku ssomero nensiimuula wemmala osiimuula nenjoza ebintu nengenda ku ssomero nkomawo ng'omukyalo oli era nga bw'omulese bw'ogenda omusanga kyakola kufumba mmere naye ng'ajjukira essomero lye nali nsomerako kitange teryali lya gavumenti nga lya private nga taata wange jjukira naye nga musomesa naye ng'emmere tolowooza nti ngenda kulya buli lunaku ng'alina ogisasula ndyoke enkole ki ndye ku lusozi nga mbeerawo ng'oluusi ndidde ku ssomero oluusi siridde obulamu obwo nga w'obutegeera obw'okusomera enjala togenzeemu wadde n'ekikumi n'ekyo ku lusozi nga mbeerawo nkomawo ewaka omukyala ayinza okuba yafumbye ekyennyanja kya mitwalo ng'egyo muntu omu kyamisana na mwana we yali ayagala nnyo yali mukyala wa lumonde na kyennyanja naye nga bakiridde we bamala okkirya kino ekisigaddewo tugeze ng'ekirungirungi ng'addira amagumba gali ng'agayiwa mu kyennyanja ekyo nkitegeera ng'amala abireka awo ne lumonde nga bamunaabiramu engalo nga banaaba akataasa mu ngalo nga bamala baddira lumonde oyo nga bamuteeka mu kataasa asigaddewo omulungi navudde waka sinywedde caayi siridde mmere ku ssomero enjala ennuma nzijja nnondereza tope oba tope ozimanyi zino simanya tope z'ebikajjo obukongolijjo omwana wa musomesa obukongolijjo obwo ku lusozi nga mbeerawo nga nkomawo ewaka we nkomawo ewaka ntandikira ku bintu olwo nno kati ndi mu P5 awo ntandikira ku bintu kwoza bintu mu ku lusozi toyinza kugaana kulya ng'olabye ku kyennyanja abagumba bulungi nnyo n'essupu obanga agenda oyiwayo ebintu n'essupu supu nalinga sitera nnyo mulya supu nalinga sitera nnyo mulya nkati ng'olina okugenda oyiweyo ago amagumba eweeru wa geeti kati nsandika osusulamu nga bw'okola ki olya enjala ekuluma ate ng'ekyeggulo ky'oli omukazi kya ssaawa ezo 5 ez'ekiro kati ng'olina obbeerawo mu ku lusozi nze nali mukyala nga ndi mu mpimpi naye nga nina ekibiri kyange mu ku lusozi nga nina okugenda n'enkima amazzi emyaka 5 P5 nga ntandise okwetika ekidomola ku mutwe naye nga sente z'amazzi bazimulekera nga ne taapu etuli awo ku nnyindo ekidomola kya nusu ebi naye nga tasobola kugagula nga nkomawo nenjoza ebintu buli kimu nengenda nenkima amazzi n'enjala eyo ku
ku lusozi nga nsirika nze ebyo nga siropa waataata ebyo nga tebinziza mmanju nga mbeerawo n'enguma makazi ku lusozi nga mbeerawo nga nsoma P5 P6 nali mwana mugimu bulungi nnyo tuuka mu P6 ku lusozi ng'oli omukazi nga yakukutteko kukuba bino bye tukolakola emisango abaana abato naawe obimanyi tebibulamu ku lusozi ng'omukazi akukwata n'akugamba ngenda kubba emigo 8 1 2 40 70 80 nkutidde gibale nkugambye gyejo 8 ku lusozi ng'aginkako ng'aginkuba okoze ku musango nno olwo oba yasize ekidomola ng'akukako ng'akukuba wamala okukuba ng'ekyoguma ntuuka mu P6 nga ndwala period naye nga omukazi ono alina nga ebigambo bye yajjanga nga ŋŋamba tugeze nkoze ensobi gyenva gyodda biki gyenva gyodda ojja kulaba ennaku naawe oli mukazi nga nze biki n'omugamba naye bannange ebigambo byonkonjera nze nakukola ki ku lusozi nga nsirika nga mbeerawo n'omukazi nja kuviira ofumbire kitaawo anti kyoyagala n'ogamba naye bannange bino nkoze ku musango kangende nkusiibire ojja kulaba n'ogamba mukama yali mulokole teyali mulokole nga simulanko ng'asaba ffe ewaffe twali basabi era nga tusabira cathedral we Lugazi oba omanyiwo era nga tatatandika ku Sunday kubanga essomero lye nali nsomerako lyali nga wagamba okusiibira ategeeza ki simanyi ng'era akwate kubo n'agenda ewaabwe n'agenda ndowooza n'ansiibira ennaku zaayagala n'akomawo kati lumu taata akomawo atamidde manyi yali muntu wa kabbiya mu ku lusozi kino kiswaza naye nga ge mazima ate nga nina okwogera kuba nzize kwogera mazima mu ku lusozi omukyala oyo kye yankola taata akomawo atamidde akonkonya olugi yaŋŋambirawo nga tugenda oyingira tomuggulira kwanza osaaga ate nze kuva dda nga nina emputtu nze nga tompita sozi bino mbuyitawo wano biki nenzija ngamba mu bulungi nzije kukolera ekyoyagala mu ku lusozi taata ng'akonkona omukazi ng'alema okugulawo nga ngenda ku luggi nga nduggula nga taata ayingira nga omanyi omwenge ng'atuuka mu nnyumba ng'agwa ng'atandika osesema mu kisenge kyabwe manyi omukazi kye yakola mu ku lusozi tatange ng'atamidde bulungi nnyo ng'alyoka amuddako ng'amwambula yenna olwo kati nze banteerawo kafaliso mu ddiiro kwensula mu ku lusozi ng'omukazi awalula kitange ng'ali butenga bwe yazaalibwa ng'amuleeta mu ddiiro ng'amuteeka ku buliri bwange ng'amubikka olwo nze ndi mutulo we namugulidde nze nenneebaka nga omanyi eby'obuto nga nneebaka ngenda owulira omuntu ankwatako nze ki ate ani ono kati mukuwamuka bwe nti nenkuba enduulu nga omanyi omwana omuto owamuse ekintu tekikutuukangako olwo kati ntandikiriza olwo okusuna obubeere ku lusozi nga nsituka nga mpawamuka omulundi gumu omukyala ndowooza yali yantegese dda nga mpulira ng'ayimirira ku mulyango gw'ekisenge ng'aliko aŋŋamba ddayo webake mugambye ddayo webake mugambye ddayo webake aŋŋamba nzirayo neebake ewa kitange nga nteekako ettaala ku lusozi nga kitange ali bwereere nga bwe yazaalibwa manyi kye nakola
nga muyita nga mugamba taata twalinga tukozesa nnyo olulimi lwaffe, nga mugamba ddayo weebake, oli ku buliri bwange. Munnange mu lusozi nga kitange asituka bute mutunuulidde bwenti nno, mbadde maze okugamba nti nali sinabagenda eri waggulu. Maama akuyise owogganye, maama gamba ddayo. Taata akugamba nti nsaba kunsonyiwa. Taddeko layiti, taata asituse agenze mu kisenge. Atuuka mu kisenge, nze nga mutunuulidde, kitaawo nakuzaalira ddala. Nga mbeerawo mu obulamu, omukazi ng'ajja nga nkolimira, emmere wagifumba tagimpa bulungi. Nga mbeerawo mu obulamu nga buzibu nnyo nga bw'okiwulira. Kati ebyo ebiseera nali mu P4 nga ntambuza obulamu, nga mbeerawo omukyala ng'akolima gyenva gyodda bannange. Ntuuka ekiseera ngenda mu period. Ntuuka mu period, mukyala nga ngamba, nga mugamba nga mutuuza nga mugamba maama genze mu period, ng'akuba akakule. Nga ngamba nakugamba gyenva gy'okola ki? Gyodda, obirabye? Yategeeza. Kye yali ategeeza. Nga ngamba nkugamba buli lunaku naawe oli mukazi, naawe oliraba ensi eno, naye nga nebyankolimira, kubanga jjukira tuli mu muzigo ng'emirimu gya ngamba ngikola. Sigamba nti kulima nti olulubimbi lwannemye. Nga mugamba okay, nga ngaana okundagirira omuntu yenna, omwana omuwala yenna oba atandise periods wabeera, nga mbeerawo taata ng'akomawo, nga mugamba taata munnaye kino kiri bwe kiti ne bwe kiti, nabadde ndi awo nga nnengera kino. Nga taata wange akola ki? Nga ntwala wa madamu nga ndagirira nga ye bakola, ng'aleeta paadi, ng'aleeta empale empya, nga ndaga nti bakola bati naye bati, nga ngamba wumulamuukaawo, olabika olubuto lwabadde lukuluma n'okuluma, nga mugamba era olubuto lubadde lunuma. Nga neebaka, bwe neebaka, nga nkomawo olw'eggulu. Kati awo tulina neiba waffe, neiba oyo nga ngamba leero obadde obulidde wa? Mugamba munnange ebyantuuseeko, nadde ndi awo nga ndaba kino na kino. Ngamba nti kati anti awo olina ofuuka omukazi, biki oba ofuuse omukazi? Nga mugamba naye munnange binambeerako lubeera na nnaku. Ngamba nedda, ogenda kukola kijja kubeerawo kiseera, naye olina kukola bwoti ne bwoti ne bwoti. Omukyala nga mbazaawo amataffaali simanya ku mulyango, naye nkyabo ebintu bye yankozesa. Nga ngamba kati ogenda kulwalanga ennaku ezo 3. Nga mugamba it's okay, nga mugamba weebale. Munnange nga tubeerawo, ng'omukazi asigala nkolimira, omukazi emmere taapa. Ne ngamba bannange koze ntya? Ng'emiggo gyankubako obukubi, ng'ayinza okungamba nti ngenda kukusalira emiggo 8, n'ogalamira n'akukuba egyo emiggo 8 ne gigwa wali. Omugamba okay, egyo giwedde. Bino enkuba etonnya, nga nze mbeera mu nkuba, olembeeka mazzi. N'akugamba gibeere mulembeeka amazzi, olembeekereko n'oli bundi. Lembekerako ne mama gundi oli, naye ng'oli mu kkuba weetala nti omwana omuto naawe obimanyi. Oluusi onyumirwa, oluusi tonyumirwa, ovuddeyo otandise ottintima. Munaye nga mbeerawo, emmere bino bitoppe by'oku kkubo, toppe bino bibyo bikajjo by'olondalonda ng'ojja olya. Toppe ekikajjo nga buno obwa wakati obukaluba. Toppe
kino ekyokungulu ddala ensigo nga oluusi mpitako ne mu butale eyo nenondayo obunyeebwa bino ebinyeebwa abakazi edda baatuulangayo ne basosola ebinyeebwa ziti babiyita batya pewaffe tubiyita kucunga ne batandika okukungunta okuwewa kati ebyo ebinyeebwa nga bw'olondalonda obwo n'oteeka mu nsawo ng'ogenda olyamu otuuka ewaka ng'oli oti n'emiyembeyembe ebyo mu katale ebyo bicungwacungwa ebyo otunula omuntu ng'ali eri n'ogenda n'obbayo oko fureshi webityo kegamba ate nga ndi mwana wa musomesa nno musomesa omulamba nno amanyikiddwa nga mbeerawo ntuuka ewaka omukyalo oli ng'alina akajanja ng'ayinza ogula ekyennyanja ng'ekyo n'alyoka akiddako n'akisosola n'alya n'omwana we ne bakwata amagumba oba bye baba baliddemu ne bazza mu nva ennungi kubanga balinga bamuwa esente ze ez'ekyemisana yekka n'ez'ekyeggulo ng'era afumba ekyemisana addamu n'afumba n'ekyeggulo naye nga baddira kali ng'ayagala nnyo yali mukyala wa lumonde n'abyennyanja ng'addiranga ebyo ebyennyanja n'afumba omala ofumba ne balya ne bakoowa amagumba ne bagazza ate mu nva ennungi ekifo kyagamba nti kanterekereko ku mwana ono anaakomawo n'akola ki n'alya jjukira sinywa caayi sirya kyamisana ku ssomero ndi awo ntyo yalyanga kifiiriza ataddidde amagumba ate agatadde mu kyewandiridde olwo omwami ye ng'alya ki omwami ng'alya ku ssomero tesanaffe nga omumanyi omuntu omusomiye talya waka alya mu marestaurant ebintu ebityo munnange nga tetubeerawo n'omukyala aliwo n'omwana we namusangawo n'omwana we wasiponseero kakati munnange nga tubeerawo tutambuza obulamu omukyala oyo ng'enva ezo aziteekamu ng'addira amagumba ng'agagatta munda ng'addira lumonde engalo egundi akatasa ke baba naabyemu engalo ng'addira oyo lumonde omulungi nno w'omusaaniiko ng'amukwata ng'amuteeka mu banaabye mu ngalo jjukira mulimu ebyovu ekigendererwa nga kyaki nze nneme kulya nyinza okuva eri n'enjala yange nzija nzungu kati yalifumbidde ddala emmere ebamala n'atayonoona kifiiriza kakati munnange omukyala nga tubeerawo mweyo embeera twatuuka ekiseera omukyala nga nkomawo amazzi omwana wa P5 wetika ekidomola ky'amazzi ku mutwe naye nga wa gyenzija amazzi naye nga sente z'amazzi bazimuwa sente z'amazzi ezo bazimuwa taapu etuli awo kumpi bino TV otekeko TV weeyita ki wano wammwe ng'omwana we gwateerako kantyuni gwe n'oba oyagala kulaba olwo ebiseera byalingako ina banaye nga nze eriiso banaatera okugatemako mu mayumba g'abantu nga nningiza munnange nga nguma nga mbeerawo ekiseera kyatuuka omukyala ne baŋŋamba ngende ewa taata oli omukulu ewa mukyala we omukulu nkuume waka omukyala oyo yali taliiwo mukyala taata omukulu eno gye nasookera ewoono omukyala yalinga tuyisa obulungi naye mujjawe ate yali mujja ono taata mulala kakati nga ngende ew'oyo omukyala omukulu ntuuka ew'oyo omukyala ewa taata wange oyo nga omukyala ng'alimu kalogo kalenzi nga baŋŋamba no awo ojja kusulawo oyo omukyala akaabanga puusi era wano twamutuuma puusi gamba bamugambye eki nga baŋŋamba ye nga bafumba emmere nga taata aleeta emmere nali ntudde awo taata ng'aleeta mmere taata we yaleeta emmere nga nfumba akawunga naki ekyennyanja emmere y'ewaffe
busuma n'engeni nga nfumba olwamala okufumba nga ngamba banneiba ate no mumpeeko akaana akanansuza nga bakwata akaana awo nga bampa akaana kaali katono ddala bwe bampa akaana ng'akaana tuyingira mu nnyumba nga ngamba wano bangambye waliwo bipusi biki nina okukwata ekidomola ky'amazzi nkiteeke ku mulyango nkwate entebe nayo ngiteeke ku mulyango neebake nga nzigalawo na bipusi gye bigenda oyita nga neebaka tuyingira nga twebakira ddala nno ng'obudde bugenzeko ssaawa nga 5 awo ebiseera ebyo kakati nga bwe twebaka mba ndi muto ngenda okulaba omuntu ankwatako neŋŋamba ye kiki nga nziramu neekyusa ngenda okulaba era omuntu ankwatako ngenda owawamuka ng'omuntu ayambadde kanzu bino ebyeru ngenda omutunulako bwe nti mu feesi ng'amaaso gatangala gakirako agapusi nga nkuba enduulu baneiba nga bajja baneiba we bajja nga bamala baŋŋamba bannange be twakugambye wano tojja kusulawo twakugambye wano waliwo ekizibu maama wammwe fena tumutya wano naŋŋamba bannange endabye nze olwo abaana be bonna yakunse nabo yagenze nabo nga nguma nga mbeerawo makazi nga baneiba bambeezabeezaako awo ennyumba we nagirese okugiggala just yagulawo buguzi nga wonogulawo ewuwo nomala n'oyingira nomala n'osesetulako bino bye baataddewo teyali mmenye nti oluggi baalumenye oba omunyolo baagumenye ng'ayingira we yayingira nga nkuba enduulu abantu nga bajja kati mukugenda ono omuntu mukugenda yagenda kinyumanyuma bw'ati olwo ndi mukuba nduulu ate ng'agenda silooli nnyo ng'aye agenda nambaga bananga omuntu abadde wano bananga omuntu nga bandiba bankumakumawo nga bukya nga ntuula mu ntebe nga ngamba kantuule wano osanga we kinansanga mu ddiiro tekijja kudda nga ntuula mu ddiiro bwe natuula mu ddiiro nga bukya bwe bwakya nga maama yeewuuyo n'abaana bakomyewo bwe baakomawo yakomawo ng'alina muwogo n'ebijanjaalo ebibisi nga tata bamukubira essimu nga bamugamba mukyala we yakomyewo ng'agita byeyaleetaawo omugaati biki tuba tutandika okufumba ng'oli omukazi mukodo jjukira simubeerangamuuko bamutenda butenzi abaana be bajja ne batunyumiza nti maama akukuba olulumu todda nga tubeerawo omukyala ng'atandika okufumba akatogo ke tubeerawo abakyafumba ng'agweri tumuyoolayoola ne mutabani we olwo ng'omukulu ye yapaala dda tumuyoolayoola n'omwana w'omukulu tumuteeka mu nnyumba afumbye akatogo kayidde ssaawa 9 guweze tunalya enje tuluma abaana bali awo ng'atandika okujjula asooka n'ajjula emmere n'ateeka ku sowaani endala n'addamu n'agibegako n'agizza mu seppiki n'addamu n'agibegako n'akomba omulaawo n'akomba ababita bate bino ebibega emmere akabega akakombye neŋŋamba naye bannange kiki tuliko wano bwandiba bukono bwandiba ki kati abajjula emmere omwana omuto ng'akaaba bannange nga tutudde awo kumpi ddakiika nnamba mbu omukazi ajjula mmere tuba tukyali awo tutudde ng'omwana alyoka atulika emmere anti temutuukako nga omanyi abaana abato omwana ng'atulika omwana ng'akaaba omwana bwe yakaaba omukazi ng'alyoka amwokya oluyi tuba tukyali awo nga kano akakulukulumu akaddiririra omukubi eyapaala ng'amubuuza kati omukubidde ki naye ng'ali naye amusitukira mba nkyali awo nga nange mpoza maama tokuba nga nange banjokya nga ngamba nno luno terugenda kuggwa
ng'abaana bafuluma ne ŋŋamba ke badduse nange kanziruka omukazi ono nga tugenda tubaako we twegoma mu wa neiba taata ng'ajja ng'olutalo lukoya ng'avuma taata ng'avuma taata ng'atusitula n'abaana be wendi ne taata naye nga bamutwaliramu n'ebivumo bye taata nga bamutwaliramu bamuvumya olinga sitaani mu kataasa biki neŋŋamba kiki kino toseka neŋŋamba bannange bino ebivumo mande nga sikulango nga oli omukazi yali nga nvuma naye nga tanvuma nga kale ng'akolima nga yaagera bugezi ngero okitegeera naye nga ebivumo sibiwulyangako olinga sitaani mu kataasa obugulu bukulinga bwa maaya bannanga omukazi yavuma taata nga taata alusitula ng'agamba omwana we fulumya ebintu byammwe byonna mbatwala mukazi gwe ogenda kusigala wano wekka nga bwe nnakudduka n'abaana kabagende nze mbadde mmanyi nti eri wali ovuddeyo katono jja okuume ku nju ono bw'akomawo ddeyo ati wekyali kati olwo taata afuna ekirowoozo nti alina otwala bano abaana bato ate mulimu abalenzi temuli muwala mukulu olwo kati ndooza we yatuuka eri nga omanyi abantu abakulu nga bamaze omuvuma ng'agamba ng'akubira ono gye nnali ngenda twala ono omwana wa mu kyalo jjukira nno nsoma nga tebansaasira ebyo ebyokusoma nze nga nkyusa amasomero kakati munnange nga bampolekeza mu kyalo ntuuka mu kyalo maama nnyabo ati sinandisigadde mu tawuni kyalo muvudde Lugazi kati muzeewa tugenze wali ebuyukwe naye era nga nawo kumpi na Lugazi tutuuka mu kyalo jjukira taata wano jjajja omukazi mu kufa yazimbayo akayumba ke oli omukazi oli gwe nakugambye jjajja omukazi naye yafa kazi jjajja omukazi naye yamala n'akola ki n'afa kaakati ewaka wasaanyeewo olwo kati tewakyali abeerawo buli omu awoza nze sigenda kubeerayo bataata ngaera bw'obamanyi abantu abakulu sidda mu kyalo taata ng'agamba kanzimbeyo akayumba nkole ki mbeereyo ate waffe kumpi ne mu ttawuni osobola okuvaayo n'ogenda n'okola n'okomawo Lugazi n'okola kaakati munaye nga tubeerawo abaana nga basumulula empisa embi eza nnyaabwe zonna nga bazindeetako lusozi nga mbeerawo nguma olwo kati nvuddeyo Lilian ate olwo maama waliwo maama oli eyakwagala oyo maama naye amaze okufa olwo oyo maama amaze okufa naye azaddewo obwana bwobwo bubiri kati iyo process mu kuzimba taata ng'abeera n'obwo obwana wa mu kyalo kati kwogase na bano aboono omukazi ono gye bandeeta eno nnaku nga lumu okukuumayo ab'oyo bo baali 5 kwotadde nabali abameka be baana 7 gwe wa 8 nze ndi wa 8 tata wa 9 ngenjolekera mu kyalo kukuuma baana abo nze nsobola okugoya kawunga kubanga nze mu bakazi bano bonna be natambuliramu alhamdulillah bannyambanga ne banjigiriza emirimu era nga nze nakutte ku mmere okufumba okugubye ng'oyinza obutayiga kufumba nga era nfumba buli kimu kale kwegamba nga nkikola ate nga baali bakazi nga omanya abakazi b'omu kibuga kwepanka nga kino bakyagala wano kino nkyagala wano wekirina okuba wekyekyo tokitataaganya gamba nga nsobola separating ekintu kyange wamma nokibeera kiti nga bandabira ddala nti nze nnyinza okukuuma ki abaana ndi mu P6 nvuddeyo no mu tawuni ndi mu P6 ate nali nasoma mangu kubeera nali muto ddala akati munnange omukazi nga tumanya nga tugenda mu kyalo tutuuka mu kyalo abaana kabasumulula empisa
embi ne kitaabwe kw'otadde tata afuuye omukulu mu kika. Jjukira owange nze yafudde olwo batata baliwo bameka? 3. Bambeerawo ne tata ng'oyo omukulu ntandika okusoma tutuuka mu kyalo buli ku makya. Katonda yannyamba ne bampa amanda, mbeebaza. Amanda agafumba ebijanjaalo. Naye nga caayi tumufumbira ku nku. Bisigadde byonna nku. Ebijanjaalo ebyo nga nina okukeera ku makya. Ssaawa 10 nze ndi bweru nga omanyi ekyalo kitali nti nno tawuni. Ssaawa 10 ndi bweru ntandise olonda ebijanjaalo ntaddeko bagisaawa emu. Jjukira kati bano abaana abavubuka bali mu secondary. Balina okugenda ku ssomero ne taata ku makya. Taata afe yalina emmotoka. Ku makya abatwale. Bano abaana abato bano ababiri aboona omukazi ono eyafa ono yali anjagala. Nga bo bato ddala. Nga n'abaana bano abataano mulimu abataabo. Asembayo obuto yenkana atya? Asembayo obuto kumwona omukazi ono eyali omukambwe ono yavuma taata. Ng'asembayo obuto wa myezi egyo. Kati ate nga waliwo n'omulala owoono omukazi eyakafa. Ono yali anjagala ennyo. Asembayo obuto nga naye wa myezi nga 7. Nina obbeera nabaawo. Kati ate obubaddiridde oba nkaŋŋambe nti bano abato kwe buddiridde mwaka ogwo. Kwegyo. Gwe maama kati. Ne maama ali mu P6. Kati nze maama ni mu P6 nina okufumba nina okukyaba enku nina obbooleza nina okubabeezaawo nga bayonjo. Ate osoma? Ate nsoma. Wamma n'endya sida. Nejjosa singa nasigala eri n'endya amagumba gange gano ge baamaze okulyamu kyandibadde kisingako. Nga mbeerawo nga ntandika kusoma. Nkeera ku makya ntekako ebijanjaalo. Nina okunaaza abaana bakola popu ku buliri bafukka. Olina okuwanika ebikunta. Olina okwoza ku makya okwoleka ebintu ng'obitadde mu kasana. Nze nkima amazzi nga bali abaana tebalina mulimu gwe bakola. Abaakuyambye ennyo n'agenda n'asula ku luzzi ebidomola 2 abaakuyambye ennyo. Ku makya okwo ng'oluusi nkima amazzi ku makya okwo n'enjozaawo obugoye bw'abaana awo katono. Ebijanjaalo biri wali bitokota n'endeka ebintu nga mbyozezza. Abaana ne mbanaaza ne nkwata ekidomola kyange. Ne ngenda nakyo ne nyambala yunifoomu nga yunifoomu yayulika. Ya muganda wange oli eyafuna olubuto eyapaala. Kuffe kati abasatu olwo kati kuliko omwana amaze ozaala naye ng'omukulu tannazaala. Wakati. Wa wakati. Nga yaleka awo ka yunifoomu ako n'enkambala nga kayulika emabega. Ne ngamba wayi nja kutambula bwentyo. Ntandika okugenda ku ssomero. Kati ku makya okwo nga nnogera n'ekidomola n'ekireka kumpi wengenda oyitira nengenda ku ssomero n'ensoma nga bampa obudde. Wait, Lilian, wait. Waliwo abaana bano kumpi abawere nze mbayita bawere. Myezi 4 omwana aba akyali muwere. Obaleseewa. Mbaleka wa neighbor we yali kumpi tata affe engeri gye yali nange emmotoka ng'abaana be abalambula. Abeerawo n'abalambula n'abaleetera chapati n'abaleetera ebyokulya alyalya. Ate ng'akolera ku luguudo lw'ewaka olwo lwennyini nti avuga ali Lugazi avuga abantu abagenda wa ebuyukwe. Okitegeera? Yalinga avuga taxi. Yalinga alina special. Yalinga muntu wa special. Munnange yakola ki? Ogenda kusomera ekidomola olina w'okiteeka? Ekidomola nina w'ekiteeka. Ekidomola emala okiteeka w'ekitadde ne ngenda ku ssomero n'ensoma. Anno ku ssomero okwo ngenzeeyo naye ngenze essaawa ezo. Nsomayo nno essaawa era ennungi ezo ku 6 nina okudda. Owedde ku ssomero otuuka okooye. Neekooyedde dda. Nga ntuuka nina okusoma emala okusoma 6 oba omusomesa mwali oba taliimu oba owandiika oba muli kwekisasaizi oba muli kwekizampo oba muli kuki fuluma 6 ogende ewaka kufumba lunch
Olumala n'oddayo ate ku ssomero. P6 omwana wa P6 nkomawo ssaawa 11, 12. Okomyewo ewaka. Nkomyewo ewaka. Ntuuka ewaka, abaana bali awo, olina obbabudaabudaako awo. Kati olwo nva ku ssomero, nina wempitira mu kasikosiko awo, akatundu twakayitanga ku maalamu w'osalira ppanya. Okubanga kumpi ng'eri ku luguudo wala nnyo kwekooloobya. Kati nga wensalira ppanya awo, nga nina okyabawo obuku, nga baŋŋamba kumanda nfumbirako bijanjaalo eryo nga tteeka nzija nonderera obuku. Ngenda n'obuku bwange mbuleka eno waggulu, nenzikirira nensena amazzi, nenzija obuku nembuteeka wano wenti, ekidomola nenkyetikka, nentuuka ewaka, nenfumba, bwemala okufumba nengoya akawunga abaana nembawa ne balya. Wamma nenzirayo ku ssomero. Munnange, nenzirayo ku ssomero, ntandika kusoma, nkomawo ssaawa 11, ntandikira wenkomye. Amazzi abaana kufumba kyagulolo mba nasanze taata yatumiza ddenva, baleese ddenva nfumba, naye nga ne bw'ogifumba bw'otyo nga gwe mwana muwala ewaka nga bali abaana balina emululu. Nga bw'omala ogifumba bw'otyo, bw'omala ogifumba n'ogijjula ne bakugamba leeta tujjule enva, tojja kujjula wano nva. N'oziba wano ne bazijjula we batyo ne bazimalamu zonna ne bakulekeramu supu. Kuba ffe twakozesanga nnyo ennyama, ebyennyanja, ebyenda nga zenva z'ewaka. Naye nga bazijjula we batyo ne bazikummaliramu n'ebijanjaalo by'emisana ne babirya ne babimalamu, kuba emisana twalyanga bijanjaalo na kawunga ka kasooli. Teeka kuva January paka December. Ekyeggulo mulya bulungi kanyama taata ng'ayitadala kilo 2, kilo 3 wamma ne mulya. Naye nga nze n'olusi sikombako. Naye nga nze enfumba. Ne bagijjula kati nga nze nabamanyiira era ng'oluvo okuteeka wali enva nga mbagamba ani ajjula ku mwenna. Baana nno balenzi nti nze nga bamanyi n'okulwanira. Ne baga kati mulwana kimu abagifumbye. Ne bagamba mulwana emu n'amala munaawa baganda bammwe ne balya. Nga bakola ki? Nga bajjula. Natuuka n'ekiseera ne mbagamba wamma n'essupu muliire nga ddala mukkute. Nze saagala. Naye nga ye ensula eri etya kuba n'abaana bannaaye? Ensula yalinga nnungi bayirabira taafe, yali muntu nga alinamuuko kale kasente. Yalinamuuko kasente ng'alina bupiki bwe bumuwa ssente, jjukira kola mu mmotoka ye, kwegamba ng'alinamu. Nga tetusula bubi, nze nange nadde nali bubi naye nalina ekitanda kyange ng'abaana balina buddeeka. Kati ng'abakulu nabo balina ekitanda, omukulu ng'era alina ekitanda kye nga waliwo asula mu ddiiro. Naye nga mu ddiiro omwo mwe tufumbira, embuzi mwe zisula, embaata mwe zisula, enkoko mwe zisula. Ffe tusula eri mu kisenge. Munaye nga tubeerawo nga tuguma taata ye nga ennyumba ye ennungi nga yeeyiyizaamu ebiseera ebimu nga era omanyi omuntu. Yali yeeyawula. Kakati ye nga tayagala. Ng'agamba awulira yenna ng'akooye okusula mu mbuzi n'ente biki n'embuzi nga yazimba wali akayumba. Ekyo tekitulobera ffe ewaffe. Ozimba wali akayumba ke n'owaba mwana muwala nga gw'ozimba awo. Onjagala okuwasa. Kati omuwala towasa naye ng'osobola ozimba akayumbako n'ogenda okukola. Omulenzi oba owasa 10 oba ozimbawo obuyumba nga bwa layini nga bulinga muzigo n'ofumbirwa n'owasa. Kakati munnange nga tubeerawo. Twabeerawo nga ntandika okusoma. Abaana nga banzigulako olutalo olw'okunkuba. Sozi abaana baakuba nze. Abaana kabankube. Ninga sina na kye mbakola. Ate nga waliwo. Kati lumu tuba tuli mu kiraasi ng'abaana baleeta topiki. Ngera omanyi eby'omu kiraasi. Abaana baleeta topiki batandika kumalamu waliwo emizimu. Ojjukira wempita. Woogira obukuwoleka ekidomola?
si wendeka ekidomola nayinanga ewantu wenkireka ewa neiba naye ng'ali kumpi n'oluzzi nga batandika topiki kumalamu kuliko emizimu nga ngamba bana yengenda yita wanze. Lamba we tukomye ng'abaana mu class baleeta ekiboozibozi ekyakumalamu bwe waliwo emizimu. Jjukira ku malamu Lilian waakyaba enku zaatwala okufumbira famire. Story eno ekitundu ekisooka. This is a love story, but like I told you in the beginning, nti tugenda gisima okuva mu foundation okuva Lilian gyasibuse. Take it like a book, a novel, but a love story. Omwana ow'obuwala ono bw'omutunira n'amatama gaakyo kiswiti waliwo abantu abanyumya emboozi ngane wayitawo otya, like how did you make it, how ng'owulira waliwo waayise nga tewayitika n'essebo n'ayitawo. Awo tugenda okutandikira olunaku olw'enkya. Katonda affe omulungi, twebaza kubanga abantu abamu bayise mu bulamu obuzibu kyokka olwaleero babuleeta okubunyumyako buyambe abalala. Ne twebuuza kino gwa kiteekateeka olugendo lw'omuntu, obulamu bw'omuntu, omukwano gw'omuntu ne bukyanga ajja kukya anyumye obulamu obwo ate bubeeko omuntu omulala gwe bugasa nga byewuunyisa. Sister ono engeri gyazze okugaba story ye asinzidde ku story eya sister waffe. Mukama nga weewuunyisa, enteekateeka zo nga tetusobola zitegeera ffe abaana b'abantu okuggyako nga tubadde mikwano gyo. Ekisa kyo kakitumale. Byoyagala tuyige mu stories zino, Katonda affe binyweze biteekeko essira mu bulamu bwaffe ate tubitwale bitugase. Bwe tumala okubitegeera ne bitugasa tukomewo gy'oli nga tukuweera obujulira, nga tukusinza, nga tukugulumiza, nga tukutendereza. Webale kubanga okyakuumye Lilian n'okutuusa olwaleero. Nate mu kitundu ekyokubiri yongera okutukuuma tukituukeko, tukiwulire, kitugase, kitukyuse, tubeere n'obulamu obujja. Beera Katonda waffe tubeere abaana bo leero ne bulijjo okutuusa enkya mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulira awo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story.